omuntu nga walabye ebifaananyi bibiri babituteredde ku internet okwo nga President Museveni afuluma ewuwe ne mukyala we n'ekirala Bobi Wine nga afuluma ebweru w'ennyumba ye ne mukyala we. When you look at those photos like this oyina kyolaba nga kyabavubuka n'otunulira ekirala simple interpretation nga kyabakadde kakati n'okwata ebifaananyi ebyo byombi n'obuuza nti generation eno yabaluwa yabavubuka yabakadde kakati ekyo kyokka akalulu kamala okulaga nti okuvuganya okuliwo tekuli wakati wa Nuupu wali ku generation kakati waliwo generation eyesibye ku ginnaayo waliwo eyingidde mu ginnaayo kati twagenze Nateete ng'ennateete badduka misinde ennateete baleekaana ennateete bayimba enkuba ebakubye tebavaawo ekiyamazeemu amaanyi waliwo omwana gwe baalinnya ne bamumenya okugulu emyezi nga 6 egiyise yazzeeyo ku ggaali Hightower kati nze Beni nga namenyese okugulu kineetagisa emyaka 3 okuyunga Hightower olw'okuba akyali mu myaka 23 mu myezi 6 yazzeeyo atambula kakati generation zino ebbiri eggwanga lino lyali tuyambye eteekeddwa okuviira ginnayo n'egiviira ate enkadde teyinza vaawo kuba ekaddi ate nadda buto anti kakati kyenkugamba bwe budde awulira nti takyasobola kusambagana aveewo kakati gwe ne bw'onoobeera ng'olina endoboozi egamba nti abaana bano tebalina kutukulembera bo balalu mulembe gwabwe gwabalalu mulembe gwabwe era gwabalalu bw'oba ng'oli muzadde omugezi omwana wo n'akugwako eddalu olina kukakasa nti omujjanjaba mu ngeri yonna so tomutaataayaye akutolokako obutolosi naye ng'omujjanjabi ng'omunoonya n'omukomyawo ewaka kakati Nuupu bwe baba bagitwalanga ekibiina ky'abantu abalalu it's high time for our dad our jajja anoonya abalalu bonna abayaga abakomyeweeka abatreating bwe kitabeera ekyo lwanaaba ayita ku street bajjamu kuba amayinja Bobi Wine akeera ku makya ne bakuba abantu be bano ne babatwala ne babasiba bano ne bakola batya naye ye bw'akomawo enkeera afulumewo omuntu ogwo bamusanga mu kkubo tabagambangako nti tugenda kulwana tabagamba ki edimutwe n'otwala wayiswa n'otwala akantu nno kaluma oba otegedde kakati tayimu egenda kutuuka gwe kennyini abasomba weebuuze ngenda kusomba bameka ye mbatwalawa kuba buli lunaku obungi bw'abeegattako beeyongera era njagala obbagambira wano nti bw'oba ng'obadde kati nga bono gamba nti simanya to protecting again zaffe tezitugendako oyina okukuuma ebintu byo ng'ewa neighbor teri mulalu okukuuma ebintu byo mu nnyumba yo bibeeremu okakase nti eno ennyumba eri safe nga neighbor talina mwana mulalu obanga ye si mulalu oba ye nga si mulalu ne boona obikuuma ng'obiggalidde mu nnyumba abaana ba neighbor abalalu bajja kukuba amayinja endabirwamu zaatige kale basewo ne banyabo gyonna gye musinzira okubanga mutulaba tubagamba nti mwasibye mutya wabala okubanga gye muli mu ggwanga Uganda mwe tuwangaalira embeera y'obudde etambulira ddala lunaku lwakusatu yes lwakuna twakoma lwa Mande twali lwa Mande tetwasemba okukola etusooka tulinda abakulu bamale okwewandiisa tudde twogere ku bye tulabye tuzza olunaku olwaleero basewo nanya mwenna abali ku YouTube channel yaffe ne ya Eco-Great Media tuli mutwala abantu beeyongera otulaba ogwo omutwalo wali wagunoonya mu kalulu ng'avuganya kuba president ne gubula nze ngulina ekyo nkyeyagaliramu ne baanamwe mwebala ababiraba kubanga mubisyalinga always mutuwero kaminga lwe tujja tuzza olunaku olwaleero bwene naye nno erinnya ekirumira ng'oli ate naye wa Nuupu era ng'oli kirumira
katugenda teka ku minzani tuwebuuze bakirumira baba balya mmere ki. So omukulu ndi naye agenda be anjulia n'ekifo kwavuganya kibagambe, then oluvannyuma tugenda kumenyaamukko nga bwe byatambudde okuva e Kololo mpaka Natiiti. Tunyemukko tulabe bingi ebiriwo nno, era gwagenda okusuwa Saturday drone eyakirumira wallahi togenda kuddamu kumanya analysis we Uganda. Buli lwankubira ngamba kimu edi bafudde. So omukulu kababuzeeko wamalo babuzaako then tutandikiraawo. Abalabi baffe mwenna buli omu wasinzira okutulaba mbalamusizzaako nnyo. Amannya ogabagambye nze kirumira ffe tweddirangeye engeyegeya egeya. Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna abengeye tubeera bantu abalina enkizo mu bakyala bano. Amanyifu omubalo gwaffe gugamba nti tatuula asuulumba busuulumbi. Temutuula? Omugeye tatuula asuulumba busuulumbi. Tutu livumita likyali tto bwe likula lifuuka lusenke erisereka ennyumba. Kati nno awo we tutera okutambulira mu bulamu obwa bulijjo naye nga ne bulamu obwa bulijjo tuwangaaliramu, era singa oba otutunuulidde tutera nnyo okubanga tusunsula ensonga naddala ezitukwatako ennyo. Naye Beni oyingira otya ebyobufuzi? Honestly speaking, okugenda mu byobufuzi teweetaaga visa. Ndi munnayuganda era I qualify. Era natuuka butuusi nenga nti kakati buno bwe budde nange mpeereza eggwanga lyange obutafaanaganako n'abantu balala. Balowooza nti ebyobufuzi biriko bannyini byo, naye ebyobufuzi buweereza kyekisinga obukulu. Olina okugenda mu byobufuzi ng'ogenze kuweereza bantu. Nze olwairo mbeera Nabingoola gye mpangaalira disitulikiti yaffe n'ey'Emubende, naye ng'ekisinga obukulu njagala nzije nange mpeerezeeko kuba tuuse mu myaka edi eginaatera okusinga. Abatulaba ono gwe mulaba legendi mu mawulire wano mu region ya Wamala, si mu Mubende, mu Wamala region. He is a legend. Beni nasuwa omukisa wabeerera legend oisere wakalere wakola ku mpewo. Yes. Najjanga Christmas season we natera okuwuliriza nga ndi mukyali Gombe eyo. Okay. Saakuwulira nnyo era kyobula bwe natuuka muno saakwagala nnyo. Kubanga bwe wajja bw'otyo okimanyi yenze gwe wajere ganga tuli mu interviews ku fire awo nga batuwa. Sikyajjukira nojere gambo ogenda n'oleeta ekimwa n'akikobako microphone musungu yandi tuvumye bimwa tugambe emimwa naye okuva olwo munanga ate nno kyanjigiriza buli nagenda nga bwetu gusemanga ekimwa nkitwalawa kati ekisinga obukulu mu bulamu bwange bwe mpangaaliddemu ndi muntu atera okusaagasaaga then ate ntera nnyo mpangadde nnyo n'olujeregerero naye nga teruba lwakuvuma eddi kakati nze nsobola okugamba oyasami naye nga basically njagala ekyo kikutwalirenga olupimo ebbanga lyonna. Yes, kwa kati gogayi buli wabanga ogenda ku microphone ne leero eyo leso yaggwa kijjukira okitegedde era buli wenda abazenga mugamba mwagongere emabega oba okitegedde okubako mwayo tokuba mwayo wesimbyewo nesimbye Nabingoola nzija ku district ye Mubende nga direct councillor era nga ndi ku tiketi eya NUP ekyo no omusajja alina ekiwalaata ekikutwala mu bibiina by'abavubuka kiki yawula emyaka n'endowooza waliwo enjawulo y'emyaka n'endowooza bagamba kivubuka kintu kyabayagayaga bavubuka ebyobufuzi n'ebyobukulembeze bikolebwa ideology endowooza so si myaka nsobola okubeera ng'endowooza yange olwaleero ngenda kwenkana Pulezidenti Museveni obukulu naye nga byalowooza si byendowooza kiba kitegeeza nina okunoonya abayina endowooza yange ne bwabeera bebi ne bwabeera myaka wa myaka 10 nina kufuna oyo kati ndowooleza mu kyenji bwe mba ndowooleza mu kyenji siyinza kugenda wa mukadde munnange bwe mba ntuuse okufuuka ow'ekiwalaata ayina abazzukulu nga mukadde munnange talowooza nga nze era genda wakyagulanyi ayina ideology gye nnina kuba ebyobufuzi ideas it could be new faces new ideas kati gwe bona ogenda ne face enkadde ng'olowooza nti yeegenda okukutambuliza kuba naawe oli mukadde oba osigadde oba osembye tutandike abakulu bamaze okuwandiisibwa kuba pulezidenti twavuddeyo akapimo nga katuwaddemu 8 kakati mu abo tutandike n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni yasooka Kololo wamulaba bwe yawuuma namulaba walabe Nateete namulabye mizaani ezitoweetya
kakati njagala omulabi waffe yenna waali nsooke muwe ekifaananyi n'olupimo abantu betwalabye Kololo abantu betwalabye Nateete abantu betwalabye Luzira n'awalala abantu bano nga bamaze okunominating tetwalabye balonzi baabwe eyo twalabye abawagizi kakati waliwo omuntu atayawula muwagizi na mulonzi nsobola okuba nabadde Nateete nesikuwa Kalulu oba ntegedde kakati abantu ababadde e Kololo babadde abawagizi ba President Museveni batya abalina endowooza era abayagadde okucakalako naye ebikwatagana n'okumulonda birina kugenda mu bokisi oba ntegedde era kyetwalabye mu bifo ebyo ebibiri si bye biraga obuwagizi n'obululu bw'olina wabula twalabye ku bawagizi b'abakulembeze abo ababadde nominated naye bwe tudda ku kiri ky'ogambye ennamba y'abantu n'okugeraageranya waabadde abangi kino nno kyatukubyemu ffe abakadde abakyenvu ebituli tetwabadde bangi e Kololo ate ng'abaana bangi babadde Nateete naye nga kyenjagala okukuzaayo ku kiri nti abo betwalabye babadde abawagizi so si abalonzi kitegeeza mu kitundu kyetuddako kati weewali sitoole mu kunoonya akalulu okakuŋŋaanya okakuuma okukabala okukalangirira kakati gwe bw'obeera ng'obadde owagira President Museveni bye walabye Kololo nga bikumatiza oba olimba oba Kyagulanyi bye walabye Nateete bwe biba bikumatiza oba olimba olutalo lwatandikiddwa ku olwo olw'enkizo olw'ensonga olulina okutuusa gw'owagira mu ntebe kakati bannayuganda njagala obbagamba buli muntu anandaba wonna we weetooloola ensi yonna ng'olaba omukutu guno nkugamba kimu bw'oba ng'owagira Kyagulanyi kubisaamu ebiri mu maanyi ge watadde mu kumuwagira onoonye akalulu okubiriza abagenda okulonda kubanga kino kye twatandiseeko gakyali mabaga President Museveni naye bwe yabadde n'abantu be yakulaze ng'anoonya akalulu yannyonnyodde ensonga nnyingi ezimu nkadde endala mpya eddi ng'ebintu tebitambula nga bw'abadde alowooza ebibuuzo ebisinga byaganyi abasomesa lwaki mu budde buno ate bo tebali ku mirimu waliwo n'omwana eyamwesibyekaawo ng'amubuuza ku byabulamu eby'eddwaliro n'amugamba nakuwa lipooti eno mu gw'omukaaga naye sifunanga ansa abantu bongedde kufa naye nkulabira pulezidenti bw'anyolagana n'ebibuuzo kuba yakitegedde nti buno obudde bwe bambuuliza ekibuuzo wafu abawagizi bange benina okujjako akalulu bawuliriza bandaba kakati awo wabaddewo challenge ezimpitirivu nnyo naye nina ebintu bye nalabye era bye njagala okubanga njogerako nti nalabye eddembe eryabadde Kololo nga tewaliwo musirikale akuba muntu tewaliwo munnansi nyigirizibwa naye ate bwe gwatuuse Nateete gye byagweredde nga mulimu emiggo bamukubya amasasi mu kugulu kakati ekyo kye tuyina okumanya munnayuganda yonna wooli olina okusala amagezi okuba nga okirwanyisa mu kalulu konna tubeere ne gurawundi ng'eri level mbeere nga bwe mmala okwewandiisa ne ŋŋenda we ŋŋenze ndi free okukola eddi bye nteekeddwa okukola sikunkugira kubanga President Museveni ye yateekawo akalulu referendum eyasalawo tuve mu nkola ey'ekibiina ekimu tudde mu bingi abantu abali mu myaka gyaffe bajjukira twakuba akalulu ng'akalulu ako kaaliko ejjuba n'omuti ng'omuti gugamba tusigale ejjuba ligamba tubeere nga tudda mu bibiina ebingi tekimenya mateeka kiri constitutional kiriwo mubutuufu yes okubeera nga neetaba mu kulonda okw'ebibiina ebingi era nempracticinga
byonna byenjagala okukola kasita biba nga tebimenya mateeka. Tuli baddembe okusimbula gye tusimbudde nga tuyimba, tuli baddembe okuleekaanamu ng'abaana bwe baakoze. So kyaliwedde kyenkanyi emu abeeno bakoze batya, abeeno bakoze batya. Naye nalabyewo obutali bwenkanya naye nga tusimbula busimbuzi nga bwe tugambye nti eno ebadde entandikwa, tukyagenda mu Kinyusi Eddi. Entandikwa nyanjula bwanjuzi nyanjula kuba nkugamba nti abantu be bawandiisizza 8 basuubirwa okuba nga buli muntu agenda kubaako gy'akwata. Omu agenda Embalala, omu agenda era bagenda ku presentingayo ku agenda otambula. Kakati twagala President Museveni ng'atambula adde Embalala, Bobi Wine atambule ng'adde Embaale, munne ono wa FDC akwate efotpoto, naye nga bonna bakuumiddwa kyenkanyi, babawe we banaayogerera kyenkanyi. Nalabye okisuubiramu Museveni ku mulundi guno nti ayinza okissa mu nkola. Kiri gy'ali okukiteekamu oba n'obutakiteekamu, naye nga kyekimukakattako. Oba okitegedde, taata w'abaana oli waddembe okuba nga togula nnyama n'omalako ewiiki, naye abaana bakisuubira nti taata ateeka ogireeta. Baba gyagala. Yes, President Museveni nga ye mukulembeze ali mu buyinza, tumusuubira ekyo okukikola. Kati ye bw'aba takikoze kiri gy'ali Eddi, naye ng'ekyo bannayuganda agenda ku likodi obutafaanagana na biseera biri ebyedda. Eddi nga bw'olaba kino kyokola olwaleero mu mirembe gyaffe egy'ekyenda 8 wali tokisobola. Mu myaka 10 egiyise olwaleero ne bw'ogamba nti oyagala tubeerera ivu nga mu Amerika atulaba okisobola nga tukikoledde wano. Kakati luli omuntu yayanguyirwanga okulimba ensi ekitasaasoboka. Buli ekikolebwa kikolebwa ku kamera. Eddi buli ekikolebwa kikolebwa ku likodi. So kati kiri gy'oli nga gwe mukulembeze w'eggwanga lino okukola ekyo kyoteekeddwa okukola oba okulimba bannansi. Tudda ku sipiiki ez'ababiri zombi zaabadde zitya? Waabadde essuubi nti omuntu waba wakwesiga amazima gali nti katono byayogedde ali ku kino ono oba oli. President Museveni bwe yabadde ayogera yayogedde ebintu bingi naye ng'akola revision bye yayogerako edda. Kati okugeza yabadde n'ensonga ezikwatagana n'abasomesa ezo nga zakajja ku tebo emirundi nga 10 naye mwenyini yakabasinkana emirundi mingi. N'ayogera ku nsonga ezikwatagana n'emirimu naye nga ffe abali ku ground tugimanyi tegiriiyo, kuba waliwo ne bwe baatuuse nga bakulaga ti emirimu mu Uganda mingi nnyo, naye mu kwogera kwe kwennyini n'amaliriza ng'ate alaga nti abaana bangi bali mu kyeyeebweru. Oba ontegedde? Kakati bannayuganda siyinza kugamba nti beesiga ono oba beesiga oli, naye gwe bw'obanga osunsula ensonga zo sooka otunuulire ebyono bibadde adda mu bye yatugambako edda, kubanze saalabyewo kipya. Byonna yabyogera, security, ebyenfuna, ebyamalwaliro, ebyobuyinjigiriza, byonna bikadde. Ate nga ffe tumaze okutuuka ku level ekola minzaani ne tugamba bwe kiba ekintu kikulemeredde mu myaka 39 tekikyasoboka, ekyo kiyinza okuba tekikyasoboka. Ne tudda ku mukwano gwaffe Bobi Wine. Yayogedde ebintu bingi naye ebimu yabitandise ng'ayogeza busungu, era abantu abalabye akatambike yabadde ayogeza obusungu olw'ebyo ebizibu byafunye wakati mu myaka gy'amaze mu by'obufuzi. Mulimu mikwano gye babasibye, abalala babamenya amagulu, abalala babakuba. Kakati mu kujja okwogera ku eri eggwanga yabadde alina obusungu mu bigambo byayogera ne feesi. Kino nga kitegeeza nti bannayuganda nga tuyingira akalulu akano ak'omulundi guno tuyina okugeraageranya biki bye tugenda okukwakulamu obutongera busungu. Bobi Wine ng'ayogera eri abantu nga munyiivu aba anyiiza ne banne abamugoberera. Bwe wabeerawo omuntu nga gw'okkiririzaamu n'ayogeza busungu naawe obufuna indirectly. Kyekigambo protest vote oba? Anti wenzijaawo
protestive vote gye gyalaga nti gye tulina okugendamu abamukkiririzaamu ebeetukuma nti kye tugendamu bagenda kutunyigiriza naffe tugenze twekyaye alina statement gye yakoze n'agamba simanyi bunene bwa bulabe butwolekedde naye tulina okusigala nga tutambula nga tugenda mu maaso. Omanyi kye kiba kintegeeza nze ana nakalala katera kati okozesa tamanyo teekako kamera abamanyi bagamba teekako kamera simanyi oba guno gwe mulundi wagusembyeyo okwogera namwe okitegedde ne kanjogera ebibeerewo bijja sigala otyo kakati abantu bano ababiri President Museveni ne Bobi Wine olwaliro beetisse ba candidates bonna betusinga okutunuulira naye n'abalala gye bali abalala balina ebibalo byabwe ne Mabirizi gyali muleke ne Munyagwa gyali naye kobeere ggwe munnamawulire tokyayagala kumanya bikwata ku bantu abo tebalina balina kakati nze nkugeza waliwo akalulu akaali wano nga kalimu omusajja baali bamuyita Geno Biralo Benon singa akalulu ako twali tulonda nsonga ye yali asinga okubeewa ensonga ku mulundi ogwo yalina manifesto nnungi yalina ekibiina kye ng'akiyita Farmers Party ng'ekituufu bannayuganda byayogera bitukwatako ne mukawedde gundi yabadde kabuleta ye yasinga oba otegedde kakati olwaleero ne ku bantu bano abeesimbyewo ng'oggyeko President Museveni ne Bobi Wine waliwo abalala era nabo balina ensonga zaabwe naye olw'eri ensonga gye nkugamba nti ono atuwali visioni we ono n'atuwa ebimunyigiriza bannayuganda tuvuddeyo ne tutunuulira bano bokka okitegedde ate nga kyekituufu bwe tuba tutunuulidde bano bokka era ojja kwesanga nk'omu agenda kuwangula munne n'obululu butono oba okitegedde omulala agambe nti banzibi omuntu omulabi atulaba Ben nina ekikyenjagala tumusiigire politics officially yatandise especially ku presidential candidate kuba kyekifo ffenna bannayuganda ekitugatta omuntu ayinza kufunirawo essuubi Robert Kyagulanyi Ssentamu okukozesa protestive vote pressure y'abannayuganda abanyigirizibwa tugijjemu victory y'okuteekinga obuyinza kyangu ate kizibu omanyi mu byobufuzi mutandika n'endowooza idea kati nga bwolaba Kyagulanyi bwakola era abamuvuganya abali mu buyinza buno balina ensobi gye bakoze bwe bavaayo ku Bobi Wine ne bamulumba ng'omuntu oba ne balumba abaana ba Nuupu oba ne balumba kati nganze Beni owa Nuupu ne bagatukuba oyo oba tumukole kino ekintu kyaffe idea ndowooza gye tusize mu bantu abasukka mu nze oba kitegedde kakati ekyo bw'okimala idea yaffe tulina ogiguza bannaffe bwe tumala tugiweze tugende tulumbe box oba ontegeera kategeera bulungi kakati idea yaffe mu kugiguza abantu awo we wali obuzibu nti waliwo abatukugira okulema ogiguza abantu obulungi kubanga akalulu katandika nga neewandiisa nenkuba campaign nga tekuli kankonyeeko nemmaliriza ne tutuuka okulonda nako nga kuli feya tewali wabbye tewali asitudde bokisi yange tewali wansambi awo ne tuvaawo ne kabalwa paka lwe tukatwala ewabyabakama n'akalangirira kakati bino byonna bwe wabaawo awalumidde kiba kitegeeza obuwanguzi tebuweebwa muntu mutuufu oba ontegedde kati singa wabeerawo akantu kamu katugere byonna ne tubikola tuyinza okutuuka nga declarations forms zituuse ewabyabakama n'akyusaamu ennyukuta emu obuwanguzi n'abuwa omulala kati kiki kyengezaako okukulaga nti bannayuganda nga tugenda mu kalulu kano abali mu buyinza n'ababwagala tulina okukwatira awamu
okulaba nti tutuuka ku buwanguzi obwa nnamaddala tubukwasaasaanidde. Kuba ekyo bwe tutakola ekyo tuba tutuuzizza eggwanga lino ku bbomu ng'essaawa yonna esobola okubaluka. Kubanga bwe babeera abantu bagenda mu 80 mu nsiko ne bakuba emmundu emyaka 6 ne bavaayo, tebalina monopole ey'okukola ekyo. N'omulala asobola, ne mu constitution yaffe mwekiri nti omuntu wa ddembe okukozesa enkola yonna okulaga obutali bumativu eri abakulembeze ababa bamukulembera. So nze kyenkubiriza kiri kimu, simanyi ani agenda kuwangula kalulu kano, naye kyalibadde kirungi mu nteekateeka yonna egobererwa muleme kubaamu kituli ku njuyi zombi. Kuba ggwe ali mu buyinza osobola okukadolonkanya, ate nange agala okujja nsobola oddolonkanya. Kuba kati kankugereze, singa tubeera tulina olukuŋŋaana lwe twategese Mubende wano ne lubeera nga poliisi erutulemesezza, naye ne tuteekako puresha nnyo nti luteekeddwa okubeerawo, ekyo kiyinza okuviiramu ffenna okulugulamu obulamu. Oba ontegedde? So kitegeeza gwe ng'onteekako puresha nteekaako ya kigero, nange bwe mba nkuteekako puresha nkuteekeko ey'ekigero era ey'ensonga. So mu bufunze Eddie, nga tuli mu kalulu kano, buli muntu, buli munnayuganda akubirize munno okuba ne disipulini. Empisa kikulu. Disipulini bw'oba oyina emmundu, oyina obuyinza, oba oyina kakasa nti oba ne disipulini eri omulonzi asembayo okubeera wansi, kuba naye ayina sheya y'emu naawe. Ate waliwo n'abantu abamu kyenjagala era bajjukiza nti bannayuganda ffe tuyimployinga abasirikale abo, era balina ne retirement age ne tuleeta abalala. Nze bwe mba Beni saagenda mu magye, mutabani wange ayinza okugenda, oba muzzukulu wo oba okitegedde. So teriyo ayinza gamba nti ffe obuyinza tubulina era ffe tulina kino mpaka lasti. Ate njagala era n'okukugambayo ekintu ekirala nti mu bulamu buno eva obulamu butambula budda opposite naawe omuntu. Nkikunnyonnyolemu nti bwe wazaalibwa wali muto n'ogenda ng'okula paka wano, naye kakati waliwo ebintu ebimu by'otuuse Eddie nga bakugamba goba enkoko eyo gitwala ogirye nga tokyasobola. Nze nalina amaanyi nakubanga omupiira, naye kakati waliwo ebintu byengana omusajja we yasinzidde okusaba akalu ka 1925 yasimattuse. Eyo ensonga yo tugireke, naye kyolina okumanya nti Pulezidenti Museveni ekyamwogezza 1925 we yatandikira okusomera ng'akola 1960 something 1950 something, kakati ali mu 2000. Luli twatandikanga n'emu 9, kati tutandika 20. Oba kitegedde, kakati ye 19 ekyalimu, ate era yaliyo. Eddie va ku ebyo by'okusaaga, nze nange naliyo mu 19. Of course. Era lwakuba nti waliwo n'ebintu ebirala era byenjagala nkugambe nti mu nsi olina okukakasa nti bw'oba okyuka n'embeera eriwo. Naye ate era nkujjukize nti waliwo kye tuyita emirembe. Mu bannasayansi emirembe giri wakati w'emyaka 2 n'3. Era mu basomye mu mawanga ag'amaanyi bw'oba ng'obadde okola tutera okutandikira mu myaka 30 okupakasa. Oba ontegedde? Basala nnyo amagezi okulaba nga wegiwetera emyaka 60 ofuna pensoni y'oveemu, oleme kufuluma myaka gyo lengiyo. Kati Pulezidenti Museveni akoze ensobi, abadde wano okumala emyaka 4, kitegeeza yafuluma emyaka gye. Oba onfuna? Kukuwulira. Buli lw'obeerawo emyaka 20 okutuuka ku 3, eyo generation ebandala. Era akalulu kano kenjagala okugamba tekali wakati wa NUP ne NRM. Kali wakati wa generation Z. Kati nze njagala 1900 ne 1200. Kituufu. Kati njagala okole bwoti. Omuntu nga walabye ebifaananyi 2 babituteredde ku internet okwo nga Pulezidenti Museveni afuluma ewuwe ne mukyala we
n'ekirala Bobi Wine ng'afuluma ebweru w'ennyumba ye ne mukyala we. When you look at those photos like this, oyina kyolaba nga kyabavubuka n'otunulira ekirala, simple interpretation nga kyabakadde. Kakati n'okwata ebifaananyi ebyo byombi n'obuuza nti generation eno yabaluwa yabavubuka yabakadde. Kakati ekyo kyokka akalulu kamala okulaga nti okuvuganya okuliwo tekuli wakati wa Nuupu wali ku generation. Kakati waliwo generation eyesibye ku ginnaayo waliwo eyingidde mu ginnaayo eyagala kukuba mazina mpaka chini. Kakati omugongo bwe gutujja kankuweeyo n'ekintu ekirala nti president bwe yagenze Kololo, abantu ababaddewo abajja omuyimiririrawo ku ssaawa eyo bangi babadde ab'emyaka gye. Nalabye Lwakana Lugonda, baminisita, bamama Mbabazi ab'omulembe gwe, ng'era naabo batambulira ku sipiidi mpola akaggo kange kola ntya tompa pyanja kusanga. Kakati twagenze Nateete, ng'enateete badduka misinde enateete baleekaana, enateete bayimba, enkuba ebakubye tebavaawo. Ekyamazeemu amaanyi, waliwo omwana gwe baalinnya ne bamumenya okugulu, emyezi nga 6 egiyise yazzeeyo ku ggaali. Haitawa. Kati nze Beni nga namenyese okugulu kineetagisa emyaka 3 okuyunga. Haitawa olw'okuba akyali mu myaka 23 mu myezi 6 yazzeeyo atambula. Kakati generation zino ebbiri eggwanga lino lyali tuyambye eteekeddwa okuviira ginnayo n'egiviira. Ate ekadde teyinza vaawo kuba ekaddi ate nadda buto. Anti kakati kyenkugamba bwe budde awulira nti takyasobola kusambagana aveewo. Yadduseemu awo enduulu n'avuga. Okitegedde? Adduse kuva wano na wali ekololo kyokka ate ono adduka okuva wano tawuni n'agiyitako yonna. Kampeyini y'omulundi guli oguwedde Bobi Wine yadduka kilomita 11 mu sayidi ze Hoimei ne banne nga badduka buddusi. Okitegedde? Era singa abajjukira vidiyo bwe yamaliriza okudduka inawe yatuuka mu kidiba ne yebbikamu n'anaaba n'akola ki kuba emyaka gyegyo. Kakati kankugereze okumanya generations zikyuka. Mu generation ey'emabegaawo gye nvuddemu ate nze nga sinnakaddiwa nnyo. Bwe twagendanga mu bayimbi Basebata baani Walukaga twafunanga obutebe ne tutuula n'owuliriza sitoole y'omusajja, embaga ya Nakakaawa, ani ennyimba ezo ezaabanga empanvu nga ziba za sitoole ne muwuliriza ne muwulira sitoole y'omusajja nga bw'agizimbye. Kakati olwaleero n'oleeta omusajja Sebata n'omuga nti jangu okubira abaana bano endongo tebajja. Obudde obutula tebabuyina. Kati genda obagambe alien skin yazze. Talina bigambo bigatta bisatu naye gwe mulembe gwabwe. Oba ontegeera bulungi. So kyenjagala okulaga bannayuganda nti bwe budde tukkirize generations okukola bye zaagala. Ng'era bwe twakkiriza digital era ejje. Kuba kati nze era ne satellite y'ebomba neddizibwa bujja. Kakati waliwo ekintu kyenjagala nkugambe nti abaana ffe empale bwe wagisibanga edda ng'olina ogiteekamu omusipi n'okakasanga n'amapeesa gonna masibe. Kakati tuli ku mulembe nga omuntu omulaba nti ayambadde bulungi empale ate tagisibe erina kubanga esseemukko wansi. Kyekyo ekiriwo. Era oyo bamuwaana nti olaba alaze ne ka andaweya kano waddala. Tuli mu mulembe ng'omuntu abeerawo ng'ekintu ekyali muswazizza ye ate abeera proud of it. Okuwemula era ku TikTok ani okwo olaba nga mulimu omuntu gabaga nti gundi oyo muzibu nnyo ye ku nsonga ezo bw'akuba waagagambo gaago ng'afuna following ate nga bamulaba nnyo ate tebamuvaako ate bameka gw'owulira bavumirira nti gundi yawemudde. Oyo si nsonga eddi ogwo gwe mulembe. Kakati gwe ne bw'onoobeera ng'olina endoboozi egamba nti abaana bano
tebayina kutukulembera bo balalu mulembe gwabwe gwabalalu mulembe gwabwe era gwabalalu. Ate n'ekyokubiri mwami Kirumira kyenjagala ojjukire ffenna wano mention ssente naye bw'olaba omwana aganye ssente ajjeewo n'agenda ewatali ssente abakitegeeza kati amaaso agajje ku kino ekyaleero atunulidde ekyenkya. Kakati waliwo era n'ensonga endala gye njagala okugambako. Pulezidenti Museveni bwe yagenda mu nsiko yawandiika history ng'akyali mu myaka gye 2-3-4 yawandiika ebyafaayo. Abaana bano be tulwanagana nabo mu generation baagala kuwandiika byafaayo ate kati oba ontegedde gwe nga bwe wawandiika ebyafaayo byo n'abaana bano nabo baagala kuwandiika byafaayo. Generation ya Kyagulanyi. Yes. Baagala kuwandiika ebyafaayo byabwe era bwe budde. Kyova Kyagulanyi akugamba ffe tetulowooza ku lutalo. Ne tulowooza mu mirembe. Oba ontegedde. Yenga yagamba nga kimu jagenda mu nsiko omuze bakalungenda mu nsiko tanakyogera ye Bobi Wine. Kakati Bobi Wine akeera ku makya ne bakuba abantu be bano ne babatwala ne babasiba bano ne bakola batya naye ye bw'akomawo enkeera afulumewo omuntu ogwo bamusanga mu kkubo. Tabagambangako nti tugenda kulwana, tabagamba ki edi mutwe n'omutwala n'otwala wayiswa n'otwala akantu nno kaluma. Oba ontegedde. Kakati time egenda kutuuka gwe kennyini abasomba weebuuze ngenda kusomba bameka ye mbatwala wa kuba buli lunaku obungi bw'abeegattako beeyongera. Ate waliwo ekintu ekirala kye njagala nkugambe nti mu Uganda ffenna abasirikale ng'obabaze tetusukka 7,000 kali 8 oba kale kola 8 oba okitegedde naye gwe boobala obaliddemu ne reserve abali active bali batono oba okitegedde. Kakati ate ne mwabo abali active olwaleero mulimu abamu nga mazima bw'omuwa emmundu takyasobola gikuba. Mwe musaaga n'emmundu nze wanenkatunula kati bagikoje ogigira mboti ojoze muri fulume zaayo 7 naye njagala odduke nazo zitwale mu Kiganda ozituusa. Eyo no ye AK47 naye ate mulimu abaana abayina zibukebe ng'alina kilo 13-15 alina okudduka nayo. Ebyo bikolebwa bavubuka. Kakati waliwo n'ekintu ekirala era Eddi kye njagala nkugambe nti emirembe gikyuse kizibu nnyo okulwanyisa generation ng'ekuba generation. Emirembe gikyuse kizibu nnyo okulwanyisa generation ng'erwanagana ne generation yaayo baba ba mukwano. Tekisoboka. Bano be bagula ne babeegattako babeerayo naye ng'omutima guli eno. Ontegedde kubanga olwaleero waliwo omuwala asobola okubeera nga asaze n'agenda mu NRM naye nga boyfriend we yamulese wa Bobi Wine. Kubafu abakadde tetusobola kuwasa bawala abo bamalawo babaabwe bali eri oba ontegedde nnyo generation singa okeera ku makya ne wabeerayo omukolo gwonna abaana ba Muhoozi ne babeerako ku pate kwe balaze ne basisinkana n'aba Bobi Wine tebeerinaako nsobi kuba be ba generation eyo. Naye ate okubeera ku mukolo n'osanga Bobi Wine n'ajja n'asangako Museveni omwana wa Museveni yennyini wabawo contradiction. Ono asaba mazzi butunda butali mu sukaali olabaga muyinayo ki oba kitegedde. Kati nkugamba nti abaana ba Bobi Wine bakyali mu myaka eswipi najja aswipinga kayujibe n'asigala ngadduka niyeeyongerayo omusayi gukyali gw'amaanyi. Kakati generation ne bw'onoogikola otya kati kambaweeyo ekyokulabirako abantu kye baba beetegereza. Abantu abakuba abaana ba Nuupu wonna si bavubuka. Be bantu kuwa above 40 years 50. Tunulira ebifaananyi bya bo waliwo byajjo waliwo omusajja yabadde osisamu eyaze nayuza ebipande n'akola atya. Abantu abo bafuluma generation eno beyazikayo bweyazisi. Bw'oyogedde bw'otyo nzijukiza ekyajjisa Sabiti Muzeeyi kuba IGP. Weebale nnyo. Agali mu kubo gagamba bamugamba genda okuwa abaana bano n'agamba kube bakoze eki
ne bamujja generation ngalaba ko ovubuka banne of course be bagenda okwesanga mu retirement. yes sigama mbu tebena basinkanira besange mu kakati kirabu waliwo ensobya ekolebwa muzeeyi ng'olina emyaka 81 ogamba omwana ow'emyaka 35 agenda akuba owa 35 agenda okiraba nga kiri okwadde wamma kyekyo kyoyogera kye batera okugamba nti olunaku Bobi Wine atera okyogera tibujja kuca naawe mulaba n'emmundu nga batwegaseeko. yes ebizibu bye balina mu generations bifaanagana. Kakati nze nkugamba ebizibu bye twalina mu myaka gyange nga nina emyaka 2 byali bifaanagana ne bannange be nalina mu biseera ebyo. Okimanyi Ben statistically nga estimatings ku milioni 5.5 zibabala tuliko abavubuka katugeze milioni aga. Otegedde milioni eza 3 tulina ekizibu kimu fenna tetulina ttaka tulina either bupoloti abamu tetunnabufuna. Kyokka generation eri ey'obukadde 2 balina amataka bawoza ge baagala okuuma. Kyokka kwaga amataka teffe batabani ba. Kakati kankuweeyo n'ekirala nkubuulirira wano mu myaka 10 ejijja ensonga ezikwatagana n'amataka kumpi zijja kuba ziwedde wano nga tokyasobola ddi owuninga n'olikuuma abalala babeerewa oba oyagala oba toyagala ng'eweddewo tulina kwenyiga ku ero lye tulina bwe gujja okuba. Waliwo n'ekintu ekimunze kati okugeza mulimu abantu abalowooza nti oyinza okubeera wano n'okuuma ettaka ennyo mu bintu ebigenda ne bibula mu nsi yonna ly'ettaka ne litadda. Look at Bunyoro Kingdom wano waali Bunyoro kati Bunyoro Buganda kani Bunyoro likirei this land it can't. Kakati kankuweeyo n'ekirala nti ezimu ku empires ezaali zisinga okuba enene mu nsi yonna ye empire y'Abaroma. Roma omanyi bwe yenkana kati ye Italy ye yuka naye Rome yafuga n'etwala kumpi ensi yonna nga banene naye bakyasobola okukireiminga landi eyo. Ekifaananyi kyotusiigidde mwami Ben ti mwami Museveni ne bwakola atya ne bw'anaaleeta ennyonyi ne zibeera mu bbanga omwo nga ze zibala obululu tasobola beatinga generation tasobola gibeatinga. Era njagala obbagambira wano nti bw'obanga obadde kati nga bono gamba nti simanya to protecting again zaffe tezitugendako oyina okukuuma ebintu byo ng'ewa neighbor teri mulalu. Okukuuma ebintu byo mu nnyumba yo bibeeremu okakase nti eno ennyumba eri safe nga neighbor talina mwana mulalu obanga ye si mulalu oba ye nga si mulalu. Ne bw'ona obikuuma ng'obiggalidde mu nnyumba abaana ba neighbor abalalu bajja kukuba amayinja endabirwamu zaatike. Kyekino kye bali mu kutulaga baprotecting agains ez'abantu ababale nga balesseeyo ekibinja ky'abavubuka abayaayaanira ebyo bye baprotecting. Kakati waliwo n'ekintu era ekirala kye njagala nkugambe nti bw'oba ng'oli muzadde omugezi omwana wo n'akugwako eddalu oyina kukakasa nti omujjanjaba mu ngeri yonna so tomutaataayaye akutolokako obutolosi naye ng'omujjanjabi ng'omunoonya n'omukomyawo ewaka. Kakati nuupu bwe baba bagitwala ng'ekibiina ky'abantu abalalu it's high time for our dad our jjajja anoonye abalalu bonna abayaga abakomyewo eka abatreating. Bwe kitabeera ekyo lwanaaba ayita ku street bajja mukuba amayinja oba ontegedde ekituufu. So ate nga kyoyogedde atugoberera bw'aba abadde tali mu mentality egamba nti agiwadde baki mayindi yange ezuukuse nnyo weda ndimu akasumagira naye bw'otuuse wano amaaso nengagula nenga zuukuka. Kakati ekirala nti abaana bano betwogerako ye majority be bangi mu bulalu bwabwe nga bwe bali be bangi. Neno nabo si balalu mwami Kirumbira lwa nsonga tebannakugamba nti twagala nte z'ekituze lwakitula ekyo nkikugerezaako mugereza nkugamba si balalu naye nkikugambe bw'wabaawo abalowooza nti abaana bano balalu abanuupu bye bakola bya kiralu bye bakola tebisaanidde mu budde buno it's fine nga mawu bwe yagamba it's fine tebeesigika kukwasibwa buyinza fine naye ekikulu ekiriwo be bangi n'endowooza yaabwe.
kati ogenda bakulu ogenda bajja munsi musigalemu abakadde abalina endowooza ya protecting gain oba kubanga kati omwana gonga protect your gain talina gain ki talina nyumba talina poloti asula mukazigo talina mulimu talina future kakati ate waliwo munna amugamba nti gye tulaga tulengerayo kasitodde eno gw'omugamba protect your gain naye nga talina aba agenda kuddawo omuyisa ku protecting the gain omuwadde emitwalo 2 n'emmere omulesaawo abamu bwe baatuuse ekiseera twagala transport tuddeyo Mubende nga taliiwo. So nze kyengezaako okugamba Munnayuganda yenna wooli ng'olaba kampeyini eno inagitandika na neighbawo kati nga nze bwenze naawe nina okunnyonnyola biki bye tuteekeddwa okukola ate ozuukuke. Kyagulanyi mugezi ayina ebigambo byakozesa biri brief tebimumenya. Akalulu akawedde ni Uganda. Ate Uganda tugirabyeko empya to be honest. Anti Uganda empya ko tulabidde bameja nga babasiba. Omanya kiri embuya beni. Nkimanyi. Omanya abasirikale bebasiba bya munda. Kati ebyensonga ezimu tugenda birungi tali munda. Ezo tugenda bibalekera. Nedda bye twogerako kati bize mawulire. At least tunyumya kubya mbuto ina sosa. Okimanyi twalwangawo owulira omusirikale akwatiddwa. Ng'ani amukwatako. Ni Uganda gye tulimu. Kakati batandise bakwata. Kakati ate era kankugambe era na kino tukyogerere wano. Ani akwata? Tetumanyi. Akwata ye Muhoozi, new generation. Ekwata old generation. Wakitegedde. Muhoozi that Muhoozi yengeri gya applyingamu ebintu ate tabitadde ku side ekyawula Muhoozi Kukyagulanyi oli kukulira mbuga. Ne generation yemu. Ono we yabeereranga ng'anywa enjaga n'ebirala nga Muhoozi yenywera kabbiya era ni katika muwomera abantu bana Uganda bakimanyi musajja mukyakazi omukubi w'endongo video toziraba mu kirabu yayita. Yes, generation yeyo Museveni yali agezeeko mu kirabu era njagala nkugamba ebigambo bino nga wafunye obudde obulungi n'okwata Kyagulanyi ne Muhoozi n'obaako webatuuza okumala olunaku olwo bategeeragana balina ebibagatta okusinziira ku myaka nga bwe gisembereganye avaamu ye taata. Omanyi kati bannasayansi na kino kanki bagambe. Bannasayansi bagamba ng'okyali mu myaka okuva mu 30 okutuuka 40 olowooleza mu nkyukakyuka. Bw'otuuka omuntu mu myaka 60 ofuuka sitakange. Era osanga omukadde ewaka ng'ayinawo entebe ye nga baagikola mu ddiba lya nte. Nedda balina n'omuze naye ng'akugamba yesinga bamanyi tobamanyi baba n'emiyembe abamunju tasobola fuluma awulira bagiku ani ali ku miyembe gyange taddukeyo mugoba kyokwagububira. Kyenkugambye nti olwaleero ng'oli mu myaka 30 generation yo eba okyalina enkyukakyuka gy'okkiririzaamu ng'abaana bano be tulaba kakati afulumye nodda mu nkaaga gwe ng'omanya nze namala bino ebyange bimala tewaba kinkwatirako so nga ate tokyakisobola. Ben tukyuke kubanga awo tukutte otuwadde olupimo lwa kololo ne nateeti era oluwunzisa bulungi nnyo. Tusooke tukyuse obuufu tubuze kuba Muhammad Nsereko Bampuuga Stacey yano mayanja ndabye ku kiwandiiko bamusamoninze olw'okugenda okuyimbira pati NRM ndabire Katumba oye nendowooza olupimo olw'amaanyi lubeere ku Mubaraka Munyagwa Muhammad Nsereko yabedi bwalikanga asirise kiki ali mu kunoonya kalulu ewuwe kwe DF nga basirise tebalina kipya DF ne benagita ADF tebalina kipya. Omanyi kati nkugamba ebbanga lyonna okulabika mu kamera oba n'amawulire oba n'ekipya kati bannaffe balina ki alangiridde tebagenda wagira pulezidenti yenna tebasimbyewo aba DF oba okola amawulire awo aba PFF tetugenda kusimbawo muntu yenna naye nawulidde mbu bagenda kuwagira Kyagulanyi baddembe. Ndabye Sebamala ng'agamba kkiriziganya nange ogaane yali wa DP mubesimbyewo opposition tulina Kyagulanyi. Kakati Edi kyenjagala okugamba kyeki ne Mawu yabayisa bubi juuzi talina bubi bwe yakola. Mao yavaayo n'ayogera ekintu ekituufu era yalaga endowooza ye era nze
ku lwange saawewuunya Mao kubanga nkugamba Mao amaze ebbanga ng'ali ku mulimu. Omuntu bw'oba otumiddwa nti genda okole kino okikolera ddala full board nga bakikugambye ogwo omulimu gwe mumuleka agukole. Era yavaayo n'alaga baani abali ku tagenda n'abagamba agende. Kakati bano bannaffe olwaliro bw'obadde oyogerako bonna Mubaraka Munyagwa baani bonna nga bwe tubatunuulira tubateeke mu tulimu. Ettu eryo nga lyazze ligamba tavaawo wali. Kakati bo be balina okuteekawo enkola gye balina okuguza bannayuganda lwaki Pulezidenti Museveni tagenda. Ate nga bamuvuganya. Ate bavuganya ki? Waliwo omuntu asobola okuba Pulezidenti Museveni ebbanga lyamaze wano yali musajja mugezi nga yabeera mu ntebe ate ne yeekolera n'opposition yeyiye. Twakavaayo okulaba ku opposition ye yaddala. Nze opposition ze ntyagala okugamba nti eno ebadde yaddala ziringa bbiri. Eyabesigye waliwo yatuuka n'endaba nga eyaddala. Nkyabatolokako I think. Naye ate naye ndaba eya Bobi Wine nga yo yaddala okuva lwe yatandika. Kakati from day one era nereere ekulaga ne byayogera y'omulaba byaddala. Ninako abasajja abamu bentunuulira. Anti bagamba Lubongo wa state. Anti tewali buzibu bw'abeera wa state agende mu maaso ne byakola. Ate balwanagana nabo bakinga wa state. Kakati mulimu ebintu ebimunze byendaba. Waliwo omwami omu gwe sijja kwogera wano ye yavaayo n'agamba ffe tusaponsalinga Kyagulanyi. Teyali Franka Gashumba. Bw'aba agamba nti bano be basaponsalinga Kyagulanyi baba bantu babi bubi bwe babeera be basaponsalinga Kyagulanyi ne bamala ne bamuttirako abantu ne bamenya abantu amagulu. Bweba projekiti yaabwe bajembulesinga etambule. Obo kitege kwa bamanyi waakoma bajja mukolinga ati kakati kyotwale kwagala lekera omaawo. Naye bwe bibeera nga bituuse ku eno level ebeera nti mutabana ne wajja 10 mutta 7 ne wajja 2. Kakati ekyo kintu kiba tekikyakomye. Nze mu kalulu akasembyeyo kali twakoma okulaba ku bantu abeesimba ku bifo ebyobukulembeze wansi ku magombolola ndowooza byakomanga mityano okudda eri. Kakati olwaliro bakulaga nti country wide buli wamu waliwo owa Nuupu. Ate ng'akugamba he or she is ready to go mu mbeera yonna. Nga wini weeri. Kati nkugamba abantu bayimiridde mu bifo nga bakakasa bagenda kuwangula. Wano Pafuladito mpozi bakaleetemu Museveni. Ebiwagizi buli ku bitundu 8 ku 10. Yes. Ku LC5. Kakati njagala eyo reality. Nganzo wa mawuli ali informed ng'atambula ku ground nti Pafuladito oyo gwolaba. Waliwo abeenaalimu abatya n'omwogerako mu field nga bw'amwogerako akalulu ke kafa. Wanuupu ali wano mu nkugamba mu mbeera yonna va ku mubende wano tandulula ebigere weetooloole wonna mu Uganda. Si wano wokka ekintu kikutte nga luyiira. Era nze nkubiriza omuntu yenna ali awo ng'olaba puroguramu eno kakasa nti otandika okubuulira enjiri ku neighbor ekyusa ne bwe tebakukyusa discipline. Discipline kana akalulu kajja kukaluba nnyo bwe kanaabulamu discipline. Discipline wakusuda kubanga ekikulu nze kyendowooza abantu balina okutegeera bamanye nti amazima gabeewo kiriziganya nange oba ogaane. Kana akalu ke tugendamu kagenda kuba kanjawulo mu byafaayo bya politics wa wano. Katandise dde okukyeraga kubanga bw'otunuulira abantu obumalirivu bwe balina kati abantu okuba yabakubidde nateete bbeeni. Va ku bintu by'okugamba nti okubakubira enateete. Waliwo ebintu ebimu byendaba nga gavumenti eno oluusi esampolinga bubi. Yajja n'esampolinga abantu okubagamba nti emikono tegiweze. Twalaba abantu abaasimbula ekanungu ku ssaawa 5 ez'ekiro
zigenda okuwera essaawa 3 ez'okumakya nga bali Kavule. Waliwo omuwala gwe twalabye nga ye yalinnya baasi kuva Abiimu, yali atuuka Ejjinja ne bamugamba nti emikono giweze, naye n'atuuka e Kavule. Oba ontegedde? Kakati mulimu ekintu ekiriwo ng'omuntu olw'obuwagizi bwe balina tewakyaliwo yeesiga munne. Buli muntu ayagala kuteekako ttafaali yeetuukira ab'e Nungu abavubuka baagamba baafuna pikipiki 2 ne bateekako buli omu abantu 3 be bantu 8 ne basimbula e Nungu. Baatuuka nga n'emikono egibadde gyetaagise 13 nga giweze, naye olw'okuba buli muntu ayagala okuteekako ettofaali baatuuka e Kavule. ne bagamba watugimbuwe tewakyaliwo ayagala kutuma, ye ayagala muntu kwetusiza ttafaali mu buntu. Oba ontegedde nnyo. Kaakati olwaleero nga bagambye nti twetaaga mikono Kavule, nze sitawana kubira Edith jangu tutwale emikono ninnya bulinnyi twesanga eri. Oba ontegedde? Kakati ekyo kyalibadde kiraga abantu abali mu bukulembeze, naye nabo bagenze beetemamu ebiwayi. Mulimu abatandise obbiraba obulala. Baŋŋambye mulimu n'abakulu ba gavumenti kati abati ogenda ku TV okulumba Kyagulanyi ng'akimanyi gurawundi ze nywevu zaawukanyeemu tasobola kustandinga mbwe waffe 100% NRM tekikyaliwo kati mu Uganda wala oyinza kigamba. Kakati waliwo n'ebifo ebimu ebirimu obukulembeze bw'osobola okujja ne bakugamba nti bw'oba ozze kusaba kalulu saba akako aka Museveni kaleke ako kaleke. Oba kitegedde? Kituuseewo ng'era nawe bw'oba oyagala emirembe n'abalonzi bo obagamba bugambi kale wali munaasalawo kakati ekyo kiba kitegeeza nti bannayuganda we batuuse bamalirivu, tulina kukimalira mu box oba tutya. Naye nga nze kyenjagala okugamba munnayuganda ala Besigye ne Mao batugamba akapapula tekajja kujjako musajja. Kakati mulimu abantu ababadde n'obuyinza nga bungi n'okusinga wano. Oba kitegedde? Naye ng'oluusi akapapula tekamutwala, naye embeera eyaddirira oluvannyuma lw'okuzannyisa akapapula yamutwala. Kati kankuweeyo 2. Bashir owano Sudan, embeera eyaddirira oluvannyuma lw'akapapula yamutwala ne Gaddafi. Ebintu byagenda bitandika akutta omusajja olwoya biki awe wava obuzibu. So teriyo kapapula ako koolaba nga tekatwala musajja. Golooza lwaki President Museveni akategeka? Akateeka mu ssente nnyingi. Lwaki akateeka mu ssente? Yayimiriza n'oluguudo lwa Mityana Mubende lwa kapapula. Ekyo ng'okivuddeko. Lwaki ajja n'asaba akaluluke mu buddembe? Lwaki tagamba kugambi nkavuddemu? Era abamu ku bantu aboogeza amalala be bamukola obubi. Yamanyi obuzito bwako. Kuba President Museveni yagenda mu nsiko ekyamutwala kyali kubba kalulu ate akataali kake. Tekaali kake mpozi. Kaali kasemwogere. Yasiibwa bbwa n'agenda. Era n'akuba emundu olw'obusungu obwo. Kitegeeza olwaliro osobola okubba Bobi Wine, Juma n'agenda mu nsiko. Oba Mugisha muntu n'atabuka. Oba otegedde. Naye ng'ekyo nkivumirira ogwo mulembe mukadde. Wano ndowooza tekikyasoboka. Ne munne tugenda tetukyakigaana. Ngo kiriwo, that's the order of the day. Anti kyatandika bwe kiti Ben. Emyaka gyammwe gino mu kalulu akawedde tegyalabika nnyo mu kalulu. Not because timwali temulaba bitambula nti bitambula bubi. Naye nga nammwe mugamba kati ate oyo ye mutuufu mpaka kati. Temugambye nti ono omwana yagenda otutaasa ku kino. Kakati kankugambeyo ekintu kino. Abantu bangi babadde mu byobufuzi nga tebabiyingira. Ngonze ebbanga lyonna. Naye waliwo we tutuuse nga tugamba bwe budde nange mpandiikwe mu byawandiikibwa. Mu kitabo kujinja mbeereko signature. Yes. It's getting late. Obudde nga tebunnayita gwe ku Uganda otaddeko ttafaali ki?
kuba kati nga bwe tugambye nti abaana abavubuka bawandiika ebyafaayo byaffe ate naffe abakadde tulina obudde bwe tuteekeddwa okugenda nga bo bali batandika introduction ffe tulina kukola conclusion. Kino kyagaanye n'okuutiisa ebino byaganda naye kanstampinge wano protecting gains. Mbadde kyakugamba ku slogan ono alina protect gains protest vote period. Kakati ekyo ng'ovudde awo abaana abali mu myaka emito n'abantu abatamanyi byafaayo eno si slogan esoose eya President Museveni. Securing future bonna bagaggawale biiki zonna zibaddewo naye ekibuuzo mu ezo zonna eruwa eyatuukirira. Securing your future, we secured it. Transparency, accountability ne development etuukiridde. Kakati byenkugambye nti ebimu tubadde muri vision awalala nga tulaba ebipya byetusuubira nti oyo ayinza obigezaako. Slogan zisisi ekikulu naye kati bwe byatuuse tulina kudda kwa ideology. Oleese idea kyempya oba kitegedde nnyo. Kakati President Museveni aliwo ebintu ebimu byatatandika nga si yesi yabitandise. Gamba okujjawo musolo gw'omutwe gwaleetebwa Besigye kino ono n'akyadaptinga era abasajja ne bawona emisinde batukwasiza walala. UPE waliwo omusajja yasooka waliwo omusajja bamuyita Kibirige Mayanja ye yagisooka Kibirige Besigye n'agiddamu ne bagyadaptinga bano. Naye ng'ono tanamukopako ani Museveni tanakoppa ku Kyagulanyi. Lwaki oga nti tamukopye? Waliwo ebintu ebimu Bobi byayogeddeko nga byangu okuteeka mu nkola ng'ali mu buyinza. Nga ki? N'atazuukuka bikola. Naye yakikoze eky'okwongeza abasirikale. Nga yakikola ekyo. Yabongeza. Ebirala ng'obivuddeko. Tolowooza nti babakoppako bino ebiri bye tuteekeddwa okulaba byokka. Waliwo n'ebibeera munda eyo ng'era abimukoppako kuba idea ze zitunda. Eza Kyagulanyi. Ayina ebipya. Kati ate njagala nkugambe bw'obeera omukadde w'entondo ne bakugamba awo waliwo amaggwa n'osigala ng'ogendawo okwata ku nkanaga. Enkanaga liggwa lisiiwa. Yes. Kakati kyalibadde kyanguyira nnyo President Museveni okukeera n'agamba omanyi nti abavubuka bano balabika bino bye baagala. Kati Eddie abataddemu ssente temuwulira ababoda yabawadde jjuzo obuwumbi kumpi nga babukwasizzaani kuba nakyo kikulu. Waliwo okeera ku makya noga nti obuwumbi 10 n'obukwasa omuntu era n'afuluma n'obuwumbi bwe 10. Okimanyi nti abantu bangi nnyo abaweereddwa ssente naye nga tezituuse. Kakati okimanyi nti abantu b'eruweero okumala emyaka egyasukka 30 ne kati bakyabanja. Amabanja lwaki tegaggwa? Kitegeeza President Museveni nga wamaze n'omuddiza kati abeeruweero waliwo ababanja ayinza okwekuba eri wansi kuba yabawa ssente ne sseka ssente ne tezaatuuka. Ate zaatuuka. Bano abaazirwanako kitegeeza nabo ate ennaku zino simanyi yamubalira kintu kyakumujja nnyo ku bantu. Luli abeerangaawo n'akubirwa nti yakubiddeko muzeeyi gundi ku kyalaawo ne boogera. Onookubira bameka? Onookubira bameka? Ku issues ezimu yakubanga. Naye anaakubira bameka? Kuba kati nze nkugamba waliwo abantu abaali mu Luweero nga babanyagako ebyabo naye nga mu famire ye temuliimu n'omu yasobola kulinnyukako yadde akadaala. Babba bya jjajja wange n'akaddiwa n'asigala ewaka. Kati ani agenda omukomplaininge? Kuba ezimu ku families ezaasasulwa mwe mwavaayo omuntu eyamunyungukamu n'asigala ng'akyasobola okugobola empapula. Okimanyi nti waliwo abantu abatuuka ng'obanja gavumenti ng'olupapula by'ojjuzaako tobimanyi ng'alujjuza olupapula ataazitwala. Bene okuva twatandise enkwebaza Katonda mulungi nti sigwe gusosa ate sigwe gusembye. Katusabe obulamu tuddemu tudiŋŋane tubeeko bye tugatta ku nyaffe Uganda. Tujja kubeeranga naye once in a while atera okubeera busy naye tunaamukwasanga
tujja kuba tumufuna tetujja kufuna lunaku lwe lwankalakalira wabula kyembasuubiza endowooza nja mufunanga ku lwomuka ku Sande tujja kufunanga video ye buli Sande. That's wanaabanga siye yafunye ebimukwatamu every Sunday nze ng'ogyeko mpozi mukyala wange okuŋŋaana okutambula batera okugaana bafuga abakazi omukyala oyinza omugala leero ŋŋende nagamba nedda nkwetaagamu osigalayo ale Beni kati gavumenti yammwe etuyambye eki mukyala wange bwe siimuwulire amaka ne gakyankalana lwaki siwulirako wakiri obwolumu wama mwebala okuva gye twatandikidde muzikirize ngenda basibulira wano olunaku olwaleero be tujja mufunanga nzikiriza tujja mufuna leka katusooke tulabe eyo olwaleero bwe munagisharinga n'endaba gye munagirabamu nzaawo wensinziira kasita mumwagala nti aha musajja atuwadde ebintu by'ensonga naye bibadde birungi kozi nzaayizeemu kati bwe muba temuyizeemu then mujja kuba munkoze bubi kuba nze njizeemu ekintu aki kimu tetukyali ku security tetukyali ku ssente tuli ku myaka. Omuntu omuwa akakadde ng'akimanyi mu myaka ebiri takyakalina kati n'agamba kangoba eky'emyaka ebiri nga nze nga baakakadde oba okitegedde kyekikulu period generation omwana omugamba protecting gains gwe ng'oyina z'omugamba ye tazirina akuume ki kiringa kumugamba nterekera ku ssente ezo gw'ogamba taterekangako kuzize atereka atya ekyo nkitegedde. So abali kuno mwenna abalaba please share this video mugisharinge nga bwe kyetaagisa mugiteeke mu buli wamu message n'abali kuno nga muli beenale mugiteekeko mu group zammwe z'enaalemu eyo mujja kufunamu ebyokuyiga wongo bugiremu buti tutambuze eggwanga kuba ne Uganda weeri n'abagamba ndi wa myaka gyabwe giri egy'entondo asinatuuka nnyo mu gya ntondo naye ngoberedde nze omu kwafulumya generation wadde ate gwe okyagiraba mu akabeera akalungi bw'oli masibulidde wano